Mu kampeni ya Sabbiiti y'okwekuuma nga tuli balamu, abakozesa entambula y'olukale eya bbaasi basabiddwa okuloopa eri poliisi baddereeva abavugisa ekimama ssaako n'abateeka obuuma mu matu obumanyiddwa nga headsets olwo emmotoka ne bazirinnya omuliro ekivaako obubenje. Abavuga nga boogerera ku masimu nabo baakuwawaabirwa kubanga bimu ku bireeta obubenje ku nguudo. Baripootinga driver bw'aba avuga ng'ali ku ssimu oba driver ng'ali ku musiki oba oluusi nga driver avuga endiima oba avuga bubi. Tulimu okulaba nti n'abasaabaze abali mu bbaasi nti bambadde masiki n'ekirala nga balinawo social distancing. Abasaabaze baweereddwa masiki ne basabibwa n'okwetegereza n'amapuleeti za motoka nga tebannazirinnya. Nsobola okukuba essimu n'engamba nti ono driver ng'atukuze bubi, so essira we tuyitadde awo olwaleero nga tuli mu road safety week. Ate mmeeya w'e Nakkazi Nsubuga bali mwezo yeetayo ku mukolo gwe okutongoza kampuni ya Vemaco Company Limited etunda pikipiki z'ekika kya Bajaj ng'omukolo gubadde lugogo ku ttabi lyabwe eppya. Abalala beetayo ku mukolo guno be basuubuzi aba bodaboda ssaako n'ebitongole ebiwozi b'ensimbi nga ne batongoleza ne Bajaj City 125 eyongeddwamu tekinologiya okutaasa abagivuga okukola obubenje ng'akulira kampuni eno Sanjay Vema bw'annyonnyola. And it is with a self start. And it has a mobile charger which is new. Which is a new feature in our range of products. Best feature, one of the best features it has is the gear indicator. So a rider can know what gear he is operating the bike. Ategeeza nga bagenda okwongera okusesira kutaasa obutonde bw'ensi nga bakola ebidduka ebikozesa amaanyi g'enjuba ssaako n'amasannyalaze ebitafumbula mukka. Just to mention, even our current product lines, they are very fuel efficient. And they're very environment friendly products. So it's okay, electric is one part of the overall solution to the environment issues. Ye akulira ekibiina kya Inogen Foundation Science and Technology Nakkazi avumiridde omuze ogw'okusindiikiriza abaana abawala batanneetuuka mu bikolwa eby'okwetaba mu mukwano ekiviiriddeko okukwatibwa obulwadde bwa mukenenya ssaako n'okufuna embuto ze bateyagalidde. Tulabye ebibaddewo mu COVID-19 period, abaana abawala barepingiddwa, bafunye embuto, balimbiddwa. So tutandiseewo ekibiina kino okuyamba abaana abawala mu areas ez'enjawulo mu bulamu bwabwe. Twesigamye nnyo ku science ne technology baleme kulimbibwa wabula basobole okutuuka ku ntikko. Ayogeredde Makerere ku mukolo gw'okutongoza enkola egenda okuyitibwamu okulaba nga basomesa abawala okuva ku myaka 12 okwetoola eggwanga ku ngeri gye bayinza okwetangira ebikolwa bino nga beeyambisa emitimbagano nga bw'alambulula. Era nga tweyongera ffe nga Inogen okuba omulanga eri abavubuka bonna beeyambise emikutu egy'enjawulo egya tekinologiya kubanga giyamba ate gijja tutwala maaso